Kibinyo kale ebyo nga tubitadde bali katugende e Masaka ewali enteekateeka z'okulongoosa site empya gye baakafuna abakulu mu kibuga kino bagambye nti waliwo amateeka ge baleese nga naddala ago agabamala gazimba bizimbe nga bagamba tebagenda kukikkiriza era nga buli kizimbe kigenda okuteekebwamu kigenda kubeera ku plan olwo ekibuga kitemagane. Etteeka eppya ku nteekateeka y'ekibuga Masaka ekyakasuumusibwa ekkaka lireeteddwa nga bagenderera okuziba emiwaatwa mu nzimba. Kino kikoleddwa okwewala omugotteko oguleetebwa abamala gazimba nga David Wamayi Senkulu wa boodi eteekateeka ekibuga bw'alambika ng'etteeka erya 2020 livudde mu lya 2010. And we basically here to sensitize leaders on how to implement the National the Fiscal Planning Act, the act that empowers people, the act that guides people on the issues of orderliness and fiscal planning. Abazimba mu ntobazi ate abalala nga tebagoberera na plani ya kibuga bagenda kukangavulwa ng'ebizimbe bimenyebwa. But also to reverse or approve decisions made by the fiscal planning committees to ensure that the fiscal planning is in order. And the previous board did not have the secretariat, so this time the board has the technical wing to implement the decisions of the board regarding the fiscal planning. And as I said, the board has powers now to demolish the buildings or developments not in line with the fiscal planning standards and the procedures. Florence Namboze agamba nti okubeera mu kyalo tekiremesa tteeka kutuukirizibwa ku bizimbe naddala ebyo ebiri mu ndabika embi. Ate era tuzobategeeza nti buli omu buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'abeera mu kifo ekiteekerateekera obulungi, a right to a healthy environment, nti oyina okusiiga ekizimbe kyo langi ate era oyina okusaawa ekifo kyo. Martin Kigozi ateekerateekera ekibuga Masaka agamba nti etteeka ekkadde libaddemu ebituli bye bazibye nga waliwo n'abeeyita abava mu State House abalemesa buli kimu. Libadde ddungi naye obuzibu libadde nalyo nti libadde teriruma bulungi. Fines ezibaddemu tezibadde nnyo nga tezikwata bulungi omuntu amugamba okusasula times point nga tazuuliramu. Naye Amendment Act eneze ya 2020 fines ezirimu kwegamba bw'oba tosizza ekizimbe kyo naga sasula million 2, bw'oba osudde ng'olitalinze osudde garbage naga sasula million 2, motopevinze. So ezo sente ziba nnyingi omuntu azitya n'ateeka into action. Bawonzese balabula babbuloka b'ettaka abasala poloti mu bibuga ezitakkirizibwa era ye mmeeya w'ekibuga Masaka Godfrey Kayemba afaayo yennyamidde ku lw'abalamuzi abaduumuulira omusimbi abamenya amateeka g'ebyokuzimba. Mu mwaka w'ombi ono mu mwobukadde 8 kati kitegeeza nti City Authority tejja kukutereeza kibuga tikijja kubaamu makubo, tikijja kubaamu road reserves, tekijja kubaamu bifo bya bibangirizi, tekijja kubaamu mu order, tekijja kusengekebwa nga bwe kyandibadde kubanga buli lw'okikola kati ate eno kooti gwe bonereza olw'okukola ekintu ekituufu. So kyetubadde tusaba nti ffenna tutambulire wamu. Haman Sentongo omubaka wa President e Masaka agamba ekinaleetawo enkyukakyuka kwe kuva ku nguzi eyitiridde ne bameeya bazi divisions okuli Kabonera ne Katwe Butego nabo ne bawa endowooza yaabwe. Tuteekeddwa okukola amateeka agaganyula ensi yaffe ate ne tugateeka mu nkola. Bannayuganda ffe tusinga okuzaala mu Afrika wano kumpi. Bannayuganda tuvudde mu byalo tuyingidde ebibuga. Mwenna gye muli eyo obupoloti obusalibwa mu bulaba. Munnayuganda bw'afuna ssente ezigula poloti tewali kimugaana kugula. Kivunaanyizibwa ku bapulaana b'ebitundu kati Masaka City, Masaka District n'eggwanga lyonna. Naddala eri ewaffe mu byalo gye tuva abakava mu kyalo okujja mu kibuga twetaaga okusomesebwa. Olaba n'ekibuga ekibaddewo abantu bakyazimba nga bwe baagala, naye ate ffe abakava eri mu kyalo twetaaga okusomesebwa ate tuweebwe obudde ebintu bino tubiyige bulungi. Byamukisa Ronald, Sorot TV, Omunyo.